Abenganda z'abantu abagambye okubanga battibwa omujaasi wa IPDF Private Odoch Patrick Okot balumbye kkooti y'amagye etuula ebombo nga baagala kkooti bakkirize beekolere omujaasi ono gwe bayita Kalibutemu. Omujaasi wa IPDF Odoch Private Okot agambibwa okutta abantu 10 n'alumya abalala 2 aleeteddwa mu bukuumi bw'ekika ekyawaggulu okuva mu kkomera gy'abadde akumirwa era amangu ddala n'ayingizibwa mu kkooti n'asimbibwa mu kabuli. Kino kyekitabudde abantu nga bagamba nti kkooti esaana kulya musango guno kubanga balina obujulizi obumala. Obeerawo nga bamuwolereza bamusuuta ffe bali tusuubira kkooti kumutuwa nga ffe abatuuze tumukoleko. Singa nze mbadde kubiza omusajja abadde asaana kumuggyaawo gavumenti okumusabira kufa nange manye nti yafudde avudde ku nsi nga bulaza wange yavuddewo amutte kubanga yatulekera obuzibu owulira omwami wange yajalabirira ewaabwe wamu nange kati nze yandekera olubuto asunzibwe muzaala muwookooti oba nze nina omwerabirira. Wano ssentebe wa kkooti Brigadier Fred Toriti nga yakulembedde ekibinja ky'abalamuzi b'amagye akkiriza abalina obujulizi bonna okujja okubuwa musango guno era nga muganda w'omujaasi Sergeant Nyimalema Godfrey yasoose okuwa obujulizi n'alumiriza muganda we nga bwe yali agenze eggulo limu mu kifo awagambibwa okutta abantu nga balumiriza nti bayasizza amagye ge. Tulikuwa katika mjini sasa. Tunataka kuruka nje lakini mmenyamba hiyo akakula sisi nyuma na kufunga mlango na kujina. Oluvannyuma omujuzi omulala ng'ono abadde wa luganda lw'abamu ku bantu abattibwa naye alumiriza nga ne bwe yalabira ddala omujaasi ono ng'atta. Odochi avunaanibwa emisango 10 egy'obutemu, omusango gumu ogw'obwakkondo, okulagajjalira omulimu gwe wamu n'okugezaako kutta abantu 3. Kkooti egenda kuddamu okutuula olunaku lw'enkya era ng'egenda kumala ennaku 21 nga buli ssabbiiti etuula emirundi 3.